musozi funa in full swing. Abadde mabega wa kamera bamuyita mwana mulenzi Sir Rollins era nga nabagambye ali sing and searching. Obo mwetaze genda wansi mu comments nja kuba mukutuusako kavubuka katonotono kalungi kali awo kambala essaati nanga ebintu by'abaserebu naye sebo serebu naye kale tujja kuba tulaba engeri mukwasaganya mu Kapiripiki tukube mu akapera nga tugenda yo Kapiripiki nyingide defete malilide nasuti njambade bafeka rapa mbagalide so bali bona bantunulide abadesiba abadesiba ntekelede sitidde bapani bampaniride Kapiripiki anyazulu kodi kapuru yo kodi wala yindi badi bafani bagala nnyo munkoledde bingi yo Kapiripiki Omubaya gitambasa dance security sinza kusukawo mbagala nnyo musibe mulungi mweraba nga bwe twabasuubiza muno tujja kuba tubatuusaako tweyama wano ku Celeb Jazz Extra kubanga tubatuusaako abayimbi bammwe ab'enjawulo oba baserebu oba bannakinku okulaba munate mwongera obbategeera n'okwongera okubamanya mu buli ngeri yonna amanya n'eddoboozi bampita King Smith, the one King Smith okitegedde era njagala obbebaza okubanga yonna gye mulabira mu nsi yonna mbabuuzaako nti musiibye mutya, how are you doing, salamu alaikum, mukama yeebazibwe ne mu ngeri yonna gy'otenderezaamu mukama akumpeera omukisa. Olunaku lwaleero nsinzidde sayidi y'e Makindye Salama Road aziretu mu Nnyonyi bayitawo ekiruddu nokkiramu wansi awo ngenda okusinzira ng'ate mbaweereza nena munsi jamusinziza okubanga mutulaba sinzidde n'omukulu amanyiddwa nga Kapiripiki Omubaya the ghetto MP bwe yeeyita era nga tugenda kuba twogerako naye akiikirira ba ghetto youths abaana abato abava mu ghetto naye nakwali lyagadde tujje tunoonyekoko ku mboozi ye tulabe ye awulira atya yavaawa lwaki yeeyita ebyo byonna bye yeeyita naye nga neeyungako tumubuuze Kapiripiki wanje oli otya jendi amanya nze Mukoza Muhammad abamu nga gwe bamanyi Kapiripiki Omubaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogambye gwe Mukoza Muhammad. Mukoza Muhammad. Amanya go gombi gatandikisa ne letter M. Ani yakutuuma amanya gano? Mama wange. Lwaki ogamba maama? Bise bisinga tumanyi muno bataata batuuma amanya. Anze mama wange yagantuuma. Kapiripiki wa Mukoza Muhammad era tugenda kuyita Mukoza Muhammad wazaalibwa wa? Bakuzaala nze Mbalala. Bakuzaala Mbalala? Kati wava otya Mbalala okujja e Kampala? Okuva e Kampala okujja e Kampala kati Mbalala twali tugenze genawo mu kyalo nga nawe wekimanyi egenawo mu kyalo nakomawo Kampala. Kati Kapiripiki Mukoza babazaala abaana bameka? Abaana 10. Babazaala abaana 10. Abawala bameka n'abalenzi bameka? Abawala be basingamu obungi. Abalenzi tulimu 3. Gwe mukulu oba gwe asembayo? Nze asembayo. Bali abalala bayita baani amannya gaabwe? Omu bamuyita Abudu. Omulala bamuyita Nannyunju. Omulala yenze mpoziko ne baganda bange abata omulala omulenzi bamuyita Kaceere. Bamuyita ani? Kaceere. Muhammad omanyi ku Luzungu? Luzungu? Mbadde nkyayiga luyige. Twogeremu kkotono lw'omanyi lw'oyiga lwakayigamu? Lwenakayigamu? Sina lwemanyi. How are you? I'm fine. What is your name? My name Kapiripiki Omubaya Get Ambassador. Why do you call yourself Get Ambassador? Why do you call yourself Get Ambassador? Sinabayiga bulungi Luzungu. What is the name of your mother? Mother? Amanya sigamanyi. Amanya gamoto gamanyi? Ate agadadiwo? Nago sigamanyi. Kapiripiki oyagala okumanya nti nno watajja otya okubanga ogeba kuzaala Mbalala? Ye mami abeerawo? Mami yafa ne taata. Mami yafa olina emyaka emeka? Emyaka gyo simanyi. Kati ani yagamba nti nno mami afudde? Nange babintuusaako. Wategeerako engeri maama gye yafaamu? Yafutunyumizeemukko? Yafa azaala. Ng'azaala muto wasembayo oba ggwe?
azaala muto asembayo. Yo muto n'asigalawo. Katunyumizeeko embeera bwe yali ng'okyabeera ne maama. Nze ne maama nali nsomba nnyo scrap. Nga tusomba obucupa, tusomba ebyuma nga tubba n'entamu z'abandi okufuna ekyokulya. Bino wali obikolerawa? Ebyo nali mbikolera Katwe. Katwe eno gye mwali mubeera ne maama? Ne baganda bo? Ne tumala ne tusengukayo. Katwe mwabeerangayo ani naani? Era abo baganda bange benkugambye 10. Kati kambuzeemu ne maama mwalinga mupangisa? Twali tupangisa. Ennyumba ya bisenge nga bimeka? Ebisenge temwali bisenge. Tunyonyolemuko ennyumba we yali tunyumizeeko. Ennyumba yali ngazirugazi naye nga temulimu kisenge. Kati nga mwena musula omwo ne maama nammwe? Nga ffenna tusula omwo. Kati gwe ogambye mwabeeranga Katwe. Kati maama yafa muli kumubeera Katwe? Yafa tubeera Kabojja. Kabojja mungi, Kabojja owaawa? Nateete. Nateete ne watu waggulu mwali mubeera. So mwakwata ne musenguka Katwe ne maama ne baganda bo ne mugenda mutandika okubeera e Kabojja. Tubeerayo paka maama we yafa. Mwali mubeera e Kabojja eno maama n'afuna olubuto lwa muganda we omulala mu kumuzaala we yafiira. Amawulire gano ag'okufa kwa maama gaakusangawo? Gansanga eno Munyonyo gy'onsanze. Olova otya eri e Kabojja okujja eno e Munyonyo? Nati kooki waffe yatugyayo nga yagala atuyambeko, nze neŋŋamba njagala kuzina. Ogambye yabajjayo mmwe naani oba mwali bameka be yajjayo? Yajjayo abaana 3. Yajjayo nze, Abudu ne Petiye. Bonna bano baganda bo? Ani ku mukulu ku bonna? Abudu. Ate ani muto? Omuto nze. Yeggwe. Petishi muwala mulenzi? Muwala. Mwenna 3 n'abajjayo n'abayita eno e Munyonyo? Nze. Maneja yabazuula atya? Yabazuula atya? Yali afunye omwana gwe bayita Abudu muganda wange. Baali bagenda mumwokya n'amufuna n'amubuuza obeerawa? Naffe n'amutwalayo gye tubeera. Abudu muganda wo omukulu baali bagenda mumwokya? Nga bagenda mumwokyeza ki? Yali abbye. Mukooza mukulu we yali abbye nga bagenda kumwokya, maneja n'amusanga, gomuyita coach, n'amusanga n'amukola ki? N'amutaasa. Yali abbye ki? Yali abbye ebintu by'abandi. Kati n'amutaasa n'amuleeta ewaka? Kati wanyumizaako awo wamuleeta ewaka? Namuleeta ewaka n'amulaga maama awo simanyi kyaddako. Nambuuza tugende oba tetugenda, ne mugamba njagala tugende. Kati awo ne mugenda ne muvaayo. Olwo biki bye wavaayo nabyo ewaka? Bye navaayo nabyo ewaka engoye, engatto, byebyo. Byokka. Nojja ne wa maneja? Kati wajja ki ekyali kitambulira mu bwongo bwo mu kuvaayo okujja eno? Ekyali kitambulira mu bwongo bwange nali njagala beera dansa. Dansa akola ki? Abeera azina ng'abo bawembole b'ediwizi. Gwe bayita dansa? Kati saawa zino tukulaba oli artist, oli muyimbi. Nze nagenda nange olaba nkikubidde awo. Embozzi ya Kapiripiki Mukooza Muhammad tukyagenda nayo mu maaso. Abatulaba okusinza eno gye mutulaba. Naye kye nnyinza okugamba, genda wansi awo subscribing, akyatunyumiza obulamu bwe nga bwe bujja butambula. Kapiripiki olina emyaka emeka? Nina emyaka 7. Bakuzaala mwaka ki? Mwaka gwosi gumanyi. Tubalebalemu emyaka 7 guno 2 bakuzaala mwezi ki? Omwezi. Birthday ogikuzadde? Birthday yange mu 18. 18 ogw'okumeka? Mu Gwokutaano. Mu Gwokutaano. Kirungi nnyo nange banzaala mu Gwokutaano. Kati tubale ekitegeeza olina emyaka 6 kati ogenda weza mu myaka 7. Okakasa? Nnyo. Oli mu class ki?
kati nagenze mu Pittu ku myaka 7 kati katwalemu leero tuyige ddi lwe baakuzaala mwaka ki gwe bakola ki gwe baakuzaaliramu sikyo kati omanyi okubala tomanyi bulungi kubala ate okwawula subtraction njiga kuyige oli ng'akwadde omutwalo gumu nagamba ajjako kakaaga wasigala mmeka ampadde omutwalo gumu nagamba njeko akakaaga zibeera 15,000 omuddiza mmeka 15,000 Kapiripiki oli akwadde omutwalo gumu ogw'e Uganda nagamba nkwaddeko sinyisi kakaaga mpa balance omuwa mmeka muwa 15,000 kati 15,000 gattako kakaaga ziba mmeka 15,000 gattako kakaaga sigwe mutwalo kati tukozese engalo zaffe okubala zino ziri mmeka zino zino bwe ziti engalo zange ziri mmeka ziri 5 kati gattako ezizo 5 zino 5 ziba mmeka sigwe mutwalo ziba mmeka nti wenzigattako bwenti zibeera 10 kati ddira ku ezo 10 ejjeko engalo 6 tulabe mmeka esigalawo 1 2 3 4 5 6 nzijjeeko kati wasigaddewo engalo mmeka wasigaddewo engalo 4 kati oli akuwadde omutwalo nagamba nkwaddeko akakaaga omuddiza balance wa mmeka 4,000 olaba tuyiza okubala kati ogambye olina emyaka 7 guno omwaka gwa 2022 sikyo kati 22 tutolekeo emyaka 7 tweddi we baakuzaala kati tubale 22 gwe gumu sikyo 219 egyo mmeka 219 egyo si ebiri 218 egyo 3 217 egyo 4 216 egyo 5 215 egyo 6 egyo 7 manyanga tolina gyobuusa wa mukaga 22 ogwo gumu 219 egyo emyaka 2 218 3 217 4 216 5 215 mukaaga 214 7 baakuzaala mwaka ki ezo gyegyo emyaka gyobaze anti ngamba katukomye ku mwaka ki tukomye oba ku 22 siku 2 gye twatandikidde katukomye ku mwaka ki tukomye ku mwaka 214 214 214 tubale okuva mu 214 kati 215 ogwo gumu sikyo 216 egyo emyaka 2 217 egyo emyaka 3 218 egyo emyaka 4 215 219 egyo emyaka 5 20 mukaaga kitegeeza kati olina emyaka 6 guno omwaka gwenda weza omwaka ogw'omusanvu sikyo kati baba bakuzaala mwaka ki omwaka tutandikiddeko mmeka otandikidde ku 214 so bwe bakubuuza nti Kapiripiki yazaalibwa mwaka ki ogenda kugamba oti emyaka bakuzaala mu mwaka ki mwaka 14 when were you born 2014 kitegeeza bakuzaala 2014 so kati ngenda kubuuza ekibuuzo kyange bakuzaala ddi 214 kati kwata wano high five 214 mu mwezi gw'okutaano ennaku z'omwezi 18 sikyo when were you born 218 nginaku 214 when were you born 214 emyaka ennaku z'omwezi nga 24 ennaku z'omwezi 18 ennaku gw'okutaano ennaku z'omwezi 18 kale we are still going on with Kapiripiki just wetutegeezako okulaba ddi we baamuzaala so Kapiripiki Muhammad tunyumizemuko ku mboozi so bakuzadde waka obulamu bwo bubadde butya tunyumizemuko ku bulamu bwo nga bubadde obulamu bwange tebuli bubi bubadde butya nga tunyumizemuko ku emboozi y'obulamu bwo nze obulamu bwange bunyumira nnyo kasitamba nga bannange balamu nga nange ndi mulamu Kapiripiki biki byobeerawo n'ogamba muno nze wemba ne kino awo obulamu bwange bubeera buteredde nze kasita baganda bange babeera bulungi ipazi nebeera bulungi muziki wange nagenda bulungi mu maaso naipazi nayo okuzina
nekugenda mu maaso embeera nze mpulira bulungi. Kapiripiki, obulamu bwa ghetto obusanga otya? Obulamu bwa ghetto obulamu bwa ghetto nawe bugwako bugwi. Bugwako bugwi kati nawe olina okulira eyo mu ghetto. Okulidde mu ghetto, ozaaliddwa mu ghetto, ate neera osomere mu ghetto. Si kyoba oyagala. Kati kankuzeeko emabega ku scrap. Scrap ono gwe mwasombanga. Mwamugjangawa era mwamutundanga ssente mmeka? Sente oluusi bakuwaamu 7, 8, 9, 10, 1,500. Ezo nnyingi ennyo. Olwo ng'olina scrap yenkana ki obungi okuwa 1,500? Ng'ebibyo ebiveera ebya 2. Nga bijjuddemu kinaki? Bijjuddemu byuma, ng'ekimu okikwatidde wano kya bucupa, ekimu wano kya buuma. Kati ebiveera bino ebiri wasobola ng'obyetika ku mutwe? Ku mutwe bwenti. Olwo ng'obijjawa ng'era obitwalawo? Tugeze bironze ng'eri wansi. Nabbitwalanga ali eri ku lusozi. Waggulu? Gye wabeeranga wabitundanga? Ani yabigulanga? Ojjukira erinnya lyo omuntu gwe mwaguzanga scrap? Sirijjukira. Ka scrap ono bamupimanga batya? Bamupimanga mu kiro oba mu ki? Mu kiro. Kiro ya mmeka? Nga kasita kakoona mu 2 bakuwa nusu 2. Kyeza buli emu bakuwa bwe bakakonanga mu emu nga bakuwa 10. Konanga mu 2 nga kuwa 2. Mu 3 bye 3. Zango ino kubanga ne kiro nga 15 kwa na 1,500. Kati ngolo olunaku gwakolanga sente nga mmeka? Olunaku nakolanga 1,500. 1,500 ono soko nyumiza walukolanga muki? Nganduwa nati nga mama tannabafa. Nganduwa mama nga tuyiye ekyokulya. Kati awo nkutegedde. Oli anoonya scrap n'ojja n'oluwa maama ne muyiyamu ekyokulya. Buzibu ki wasanga mu biseera bye wanoonyeza scrap? Obuzibu bwe nasanga nga wobba ekintu ky'abantu bakuba. Olunaku kiro ojjukira n'ogamba olwo nali nfudde. Olunaku nga ye maama takimanyi mbonsomba scrap. N'akusanga? Ng'abuuza sente nzijjawa. Nga nze mugamba bazimpa. Kati ng'olwani asikuwa? Ngamba anku yazimpa. Olinayo anko we eyo Katwe? Katwe naye omukwano gwange nga nze muyitira anko. Nga maama wo towamulimba? Mohamed, bigambo ki bye mwakozesanga nga mutunda scrap by'ojjukira? Ebigambo nga tugamba manikwako ennago yaffe. Mwagiyitanga nnago? Kati ng'ennago kye kyolo? Ennago bye byuma. Bye byuma? Kati beera nga agamba nze manikwako ennago yaffe mpaamu mmeka? Kati nga nkuwaamu 10. Sente mwaziyitanga mutya? Esso. Efidosi. Kati efidosi nga kitegeeza ki? Bye 5. Kapiripiki Mukoza Muhammad onyumidde. Kiki kigambo kye kyaki mwakozesanga eyo kyojjukira? Byebyo. Kati nkankubuuzeemu, omanyi bagamba muneeyo bwe bakwata bakuba oba ne bakusago tebakwatako nakuba kukwata ne bakutwala ekampiringisa? Ze tebatwalangako kampiringisa. Wawona otyo okgenda ekampiringisa? Nze nali neetonda. Weetonda? Nga bakwata ng'obbye nga weetonderawo ng'olwo ogamba otyo? Saba kunsonyiwa. Ebintu byabwe obizzaayo? Ebintu byabwe obadde obbye? Nga bansawula emiggo nga bagamba obadde obyagala nnyo kati bitwale. Kwegamba akamirikanga ne bakuba kibokoze n'omwana otwala ennago yo? Ng'ennago eno olwo nga ogitwala ng'ofunamu amagya? Amagya ago ogatwala ewa mami? Olwo essanyu ge libeera likujjudde? Nga sente nzitwala nga maama naye ayinamu sente nanti kilo ya sukaali si ya 10. Ebiseera ebyo yali ya 10 maybe. Zalinganga mu 10 nga 2, 5 ku 3. Bayongeramu. Kati akakyere kateringana mu 6.
Mukakaaga eringa mu mekoloozi tesuka 12. Kapiripiti oli oguze ku sukaali? Nze sukaali namugulanga. Kati wamugulanga mmeka? Namugula nze ebiseera bye nali mugula 10,000. 1,500. Ng'ogula kilo ogula hafu kota? Ngula kilo ku 1,500. Kapiripiti tebangayo kilo 2,10 tewaliyo 2,15 tewaliyo kilo ya 1,500 ya sukaali, yalinga hafu nga kilo ya 3,000. Kilo nga ffe twali tujugulanga 10,000. Nga mugigulawo? Nga tujugulawo mukyala Kasiita. Mukyala Kasiita? Nga ye sukaali abagamba amugjawo? Ng'ate ffe tumanyi ffe tugula buguzi. Olwo nga mama yakutuma nga gomala oyiiya eri ennagoyo ng'ojja ogula sukaali? Nga mama yantuma. Naga Kapiiri yalinga nga akuyitaani maama? Medi. Nga balijje mu Muhammad. Nga ga Medi jangu genda oleeta sukaali. Kasooka ombulira olunaku kiro lwawulira nga maama akucunyizza nnyo. Nze mama wange tancunyangako. Mama yali akwagala nnyo? Lwaki mama yali akwagala nnyo? Nze nali musanyusa. Ng'omusanyusa otya? Ekyokuleeta ssente ewaka ng'agamba mwana gujja kubeera mukozi. Baku baganda bo bano. Ekyo kye yali aŋŋamba. Ekyo kyakuyigiriza ki nga Kapiripiti oba Medi ow'ebiseera ebyo? Ekyo kyanjigiriza okukola. Neeba enjala ekulumya etyakula. Ojja funamu. Kapiripiti ng'omwana omuto nkimanyi okyali muto n'ebiseera ebyo walinanga bye weegombanga. Biki bye weegombanga? Nze kye nali neegombanga kati okuvuga obumotoka ebyo. Wali omanyi okukola obumotoka bw'akagaali? Butya? Obumotoka ne bakolanga mu bugaali n'obuvuga alinga ng'obumanyi obukola? Nali mbukola nga nfuna ejjirita nga nfuna ekicupa nga nkolamu emmotoka. Ekisanga nafunye kati ejjirita n'ekicupa osobola kunkoleramu emmotoka? Ng'olina n'obusaanikira n'emisumaali. Tosobola kukozesa buti? Obuti nabwo bukola nena nti obusaanikira osooka bukubamu musumaali nomala n'oteekamu akati. N'okoteeka mu kicupa n'olyoka ovuga? Olwo wavuganga nga ogamba otya? Nze nali nvuga nga ngamba vuu. Ng'ogamba otya? Vuu. Olwo ng'ogamba ng'olovuga mmotoka ki eyali evuma bw'eti? Nga nvuga tuleera. Ekicupa ekinene eky'amazzi kati nga nkikolamu emmotoka nga nze ngyeyitira breakdown. Ng'ogyeyitira breakdown? Ng'esika emmotoka endala? Kati yasikanga mmotoka kika ki? Pajero. Ladies and gentlemen, tukyagenda maaso with Kapiripiti's story. Mohammed Mukoza okuva wano e Munyonyo, one of those young superstars you've seen on the block 2019-2020. Kapiripiti, how is life in Munyonyo? Munyonyo simbi. Nungi. Munyonyo mulungi. So katudde wali tuve mu byemmotoka ovuddeyo eri Katwe bakututte Kabojja ovuddeyo manager akuleese eno e Munyonyo. Kati yakuleeta Munyonyo watandikirawo? Nze kye natandika nakola nnyo okuzina. Olwo ozina mazina ki? Nzina Lingala. Ebyo ebyokuppa amazina ku Banigeria. Abazungu. Kati nobirabanga bino bye bakoppanga? Nabirabanga ku video. Video z'abayimbi? Z'aba Diamond. Ngakola n'okoppa obuzina obwo n'ojja n'obuzina eno. Kambuuzeemu, omanyi luli wali omanyidde kubeera weka ng'onoonya akasenteko owajja eno ng'ate kato kyanoonya akasenteko nga walinga nga wali ogenda n'ofuna ennagoyo, kino tekinange gye kyakuyisaamu? Tekyampisa bubi. Okakasa? Kati wamanyira otya embeera? Embeera natandika ogimanyira. Kapiripiti, wano e Munyonyo maze wakamalawo bbanga ki? Ebbanga omwaka gumu. Omwaka gumu obeerawo? Kati ogwo mwaka gumu gwe 2019 yenna obadde obeera eno e Munyonyo. Biki byokoze mu 2019 n'ogamba ekyo nkijjukira? Biki byewakola mu 2019 n'ogamba ekyo nkijjukira? Nzi yakikola? Kyenjijjukira mu 2018. Nali nzina nnyo nga neewulira. Wagendako ku competition yonna n'ozinirayo? Okuzina bazina? Competition ki eyo? Ebyo
ebyo nga tugenda ne Wembula okuzina nga tuwamu freestyle ng'obooca nga mbooca. Kiki kye wafunamu ky'ogamba muno kino koolwe nazina ennyo kino kye nafunamu oba nagulamu kiddole oba nagulamu ngatto? Nazina nnyo ne bampa ssente ne tugulamu costume engatto. Mwali luddawa? Twali eyo nga ku Serena. Gye mwali nga gye mugenzi ozinira ne Wembule. Kati kankubuuzeemu wano we mubeera mubeerawo abaana bameka? Abaana sibamanyi nnamba naye ng'abaana bangi. Mulabyeko okubali wano ogamba bangi kati waliwo abalina eyo mu nnyumba. Mubeerawo mutya? Tubeerawo bulungi. Embeera ebayise etya? Embeera tetuyisa bubi. Ne waawe musinga ogamba ene wano tufunamuko obuzibuzibu ffe ng'abeera wano. Obuzibu ekintu ky'obuzibu kati ng'okusoma. Sooka onnyumizeemu okusoma. Watugambye osomera wa mpozzi? Nze nsomera ku Citizen Primary School. Lisangibwa eyo Katwe. Oli wagendayo ddi? Na manager ye yantwalayo. Wedde? Kiraasi ki? Kiraasi kubanga nze saasoma baby saasoma top saasoma middle. Lwaki? Natandikira mu P1. Lwaki ebyo nena tewabisoma? Nanti ewaffe tetwalina ssente. So wajje ne wamanager banja nakutwalayo mu P1. Kati obulamu sooka onyumizeemu ku bulamu bw'essomero. Obulamu bw'essomero si bubi kubanga eri tewali byabasereebu. Ku ssomero tebakulaba nga sereebu? Bakulaba nga ani? Nga mwana wa ku ssomero. Nga Medi? Okakasa? Kino tekirina ngeri gye kikukosaamu kubanga eno bakulaba eno buli omu ensi ekukubira enduulu bakutendereza kyokka ate bakuzalawo. Abaana tebanzalawa. Banjagala nnyo ku ssomero. Ozaba ki bakwagala nnyo ku ssomero? Nati ndi star. Star mpozzi y'ani? Ye sereebu. Sereebu y'ani ate? Ng'abantu bamumanyi. Ng'abantu bamumanyi nga bamukkiririzaamu. Oyo sereebu. Ate ogambye star y'ani? Kye kimu ne sereebu. Kati abaana omanyi bakubiramuko okulaga ku ssomero ku buyimba bwo ku rap? Ku rap tebakusabamu akapera awo? Tebansaba. Abaana tebakusaba buserefi? Buserefi ate ku ssomero woba tugeze nga gwe wali mupitu walina essimu. Abaana b'ennaku zino bazibu. Kapiripiti oli serebu oyinza okubagobera n'essimu ku ssomero nga tetumanyi. Nze sirina ssimu essimu nzireka waka. Ate nze n'ebiri ku ssimu zange kuzannya geemu. Geemu zokka ze ziriku. Kapiripiti omanyi Facebook? Facebook Kwoli ku Facebook? Omanyi ogikozesa? Ku Instagram konna kwendi. Konna kwoli? Okozesa amannya ki ku Instagram? Kapiripiti. Kati obeera ku Instagram oba okola ki? Ku Instagram nze sigendayo. Togendayo? Ani agendayo, manager? Nenyiga bwenyi zikulinnya lyange ne ndiwandiikamu ne neeraba. Kati olaba ku Instagram owulira otya? Beera mpulira bulungi. Obeera owulira bulungi? Kale sooka weyongereko eno, weyongere wano bulungi. So that tetubeera nnyo mukasana tubeere nga tuli kumpi tulinaanaganye. Kati obeera owulira bulungi. Ekifaananyi ki ekisinga okukusanyusa ku Instagram ekikyo? Ekyange nga mpugga. Kapiripiti oyagala nnyo okuwuga? Biki by'osinga okwagala mu bulamu bwo? Obulamu bwange ate mbadde neerabidde okugamba n'ekino ekintu. Ebyo ebidiba obimanyi? Ebidiba? Ebidiba mbimanyi. Ffe twali tubyeyitiranga swimming pool. Kapiripiti leka naawe kati wabeerangayo ebidiba? Kati mmanyi eri kakuta gye twakubiranga baakasama abaana gye bakubira baakasama ne kusharingaho olabana gye bazinira. Gwe togamba kutomusembera. Eyo yennyini. Omanyi ogw'omwala nga gwe tuwugiramu. Nga mwe mwawugiranga omwo? Nga mugiyita swimming pool? Yes. Wow, okay. Kati so kati kale biki by'osinga okwagala? Nze kati byenjagala kati ng'okulaba muto munnange nga asanyuka naye nga si munyiivu. N'ekirala kye njagala nfune emmotoka mbeere nga ntambulira mu yange nayipazi nayo yaayo.
nga tutambula na bakati na bali balala bonna batwala tugende era kubanga otambula ekanga serebu nga emmotoka yebejjudde bajjako muyange nga bajjako muyona n'obavugako oba ne babavugamukko nembavugako bato banno kibe weegomba bogamba muno omuntu nti mwegomba embeera ze negomba byakola nze obuto abato mbaagala nnyo kubanga nange neeyagala tewayinza kyenneegomba ku muntu yenna toyinayo gwe muntu kyakuinspiring nga gogamba muno oyo ye role model wange wano ebya music si byakukola ki si byakukuba negamba mboli yasinga tutenkanya kubaawo bulamu kubaawo oba ofunye basale ne bakulaba ku TV nofuna basale nogenda nosomasoma somera ddala kubanga gwe guba omukisa gwo nange nenda ogwange kati omanyi tulabye abato bangi nnyo nga bavaayo ne bayimba gwe ki ekyakusikiriza okuyimba ekyansikiriza okuyimba nze ekyo sikimanyi just wesanga oyimbye buyimbi nange nesanga nyimbye buyimbi omanyi abantu bangi abato bangi nnyo abali abakulaba nga batunya kapiripiti ne bagamba kapiripiti sita kapiripiti serebu ne bagala bamanye olunaku lwa kapiripiti lubeera lutya bwazuuka ku makya akola ki kikyazaako agenda wa azzaako ki tuyiseemuko mu lunaku lwo nga eruli olwaleero oba nomudde nga weebeera nze olunaku lwange nga biseera si byakusoma zookuka nenaaba amaaso nensooka nejjako eno nensooka nembonga ku bakyali bange abo bonna bonna nenvaayo nemala nenjako eno mu kibira nogendako mu kibira mu kibira oba ogenze kukolayo ki kuyimbamu kati bw'oyimbamu bw'okola eryo baita okola eddoboozi kati omalayo saawa nga mmeka mu kibira saawa nze essaawa yange yayononeka naye naatera ogula essaawa tolina na ssaawa kati simanyi essaawa yange yayikamu kati ngamba budde ki bw'omalayo eyo obudde tebubeera buwanvu nnyo ssaawa ngaemu bbiri nemmala nengendakawo mu nnyumba nenabako wano omubiri nengendawo mu nnyumba nentuula tutuwidde owulira breakfast gwe tolya nze ndya netumala netulya essaawa yayikamu amazzi ng'okola ki essaawa nali njoza engoye ng'ogireseeko neyikamu amazzi nenteekamu omukono nagenda okwekanga essaawa yange kati oyagala kufuna ssaawa ndala kati abatulaba tugendagenda ku kapiripiti gyakolera eddoboozi mu kibira ate twongere okuba nga tunywa kuba tugambye alina ekibira gyakolera eddoboozi kati ovaayo mu kibira okola ki ekirala wenvaayo mu kibira nengendakawo nembuuza ku maneja nembuuza ku bano bembeera nabo nenvaayo nenaabako wano ebigere oba omubiri nengenda ku nyumba ogenda mu nnyumba oba ogenze kukolayo ki nenenda ekyeggulo olumala okulya ekyeggulo nemala nenkola ki nentuulawo mu nnyumba nolaba ku TV neweebaka ate olunaku lw'okusoma lwo lubeera lutya olw'okusoma lwo saawa 11 oba saawa 10 maaso kunaba maaso mubiri kwambala uniform bannaye abana ne bakusobokayo ku ssomero speed kudduka misindi se nga finzi kyenjagala okola tuke ku ssomero nga abaana bonna bonna nze abasoose ne bakyali bange tutuukireko nga nze abasoose bagambe naye kapiripiti naye akeera kati ekyo wali okikozeeko emirundi ng'emeka emirundi mingi tegibalika mugenda kusomemba mugenda kusoma mugenda mutya mutambulawo mulinyawo boda taxi waliwo emotoka ebatwala tulinyawo boda kati ku boda obeerako weka oba olina omulala g'otuulako naye tutuulako ffenna bameka abaana 4 ku boda emu alwo nga ani agivuga omulala mu maaso omu abasatu emabega nze nze atuulawo mu makkati oyo avuga nze amutuulako mulala naddako n'omulala naddako mulala n'atuula ali mu maaso ani abavuga boda eno atuvuga boda mulongo yabatwala ssomero era n'okuba nonayo n'abanonayo manyanga kato
mulimu omukazi akolya ya mulongo. kale tukyagenda mu maaso kamutukirize tutambuleko tugendeko ate mu kibira Kapiripiti gyakolera ogambye mukoleyo ki ddoboozi gyakolera eddoboozi then tugende mu maaso n'emboozi yaffe eno. Sir Lawrence yali ku kamera okubanga akwata ebifaananyi ebirungi bino nga mubiraba ate tuli side ze mu nnaku leero gye tusinzidde tugenda kuba tunyumya emboozi nga mpanvuko nnyo nyagala ogigobere so that tulaba ate engeri baserebu bano obulamu bwabwe n'engeri gye babeeramu with or without a limelight kyetuliko olunaku leero. My name is One King Smith ngobeera nga tugenda mu kibira ate tulabe engeri gye tugenda okukwasaganyaamu ensonga zino. Ja tugende mu kibira otulambuze ekibira ssebo gyokolera eddoboozi lyo ja tugende. Kati eddoboozi lino oba ogenza oddikola eno mu kibira lwaki eddoboozi olikolera mu kibira kitolikolera mu nnyumba? Ennyumba mubeeramu abantu ate tetwagala tubawoganire abantu bano mu nyumba batayagala bawoganira. Kati nojja nosawo nojja eno mu kibira. Mu kibira kino ani yakuleetayo ani yakuyigirizaayo? nze kubanga gwe tolabye wali ennyumba yaffe ekibira nawe osobola okukiraba. Gwe kati mwebereetayo ani nanyini kibira kino? Nanyini kibira Dr. Katongole. Dr. Katongole kati olwo mwamusaba okujja okukolera ng'eno. Kati abatulaba wano tuuse mu kibira Kapiripiti gyakolera eddoboozi. Kibira kinene kya kalitunsi kirimu sanso temuli misota temuli misota emisota mwegiri n'egyo mikwano gyaffe. Kapiripiti ogambye eki? Mikwano gyaffe emisota kasita ogukolako ekizibu gukuluma kasita togukolako tegukuluma. Kati kambuuzeemu kati mu kibira eno owa wennyini nyini wookolera eddoboozi? Wali maaso tugendewo batulaba tweyongeko tugende mu maaso mu kibira Kapiripiti gyakolera eddoboozi. Atulageyo kati eno eddoboozi obeerayo n'omuntu akutraininga oba obeerayo wekka? Mbeerayo n'omuntu antraininga. Kadinda kati bino ebinnya bye tulaba bye tuyitako. Bino basimbyeyo ebintu. Bakoze ki? Basimbyeyo. Basimbyeyo ki kasooli ki? Oba kasooli. Kirabika basimbyeyo kasooli. Mulimu n'abalimira mu kibira? Kubanga njigiriza Lugabwayi. Lugabwayi yakuyigiriza? Obeera naye no mu kibira? Kati okolerawo ogambye okolera eddoboozi? Wano wennyini nyini olira mu ddoboozi. Kati kambuuzeemu bw'ojja okukola eddoboozi ojja n'oluyimba oba ojja just kukola bukozi ddoboozi? Nze njija ne nnyimbamu mu nnyimba zange nemala nempoganamu. Kati kambuuze baatugamba abayimbi mubeera eno mu bibira nga muli mu kukola maloboozi mbaako ebintu bye mukozesa ebiragalalagana ekyo gwe tebabigambangako? Byebite ebiragalagala bino oba ebiti bino nti mubikwata ne mubikoleeza ne mubinywa? Tunywa mwesooso. Munywa ki? Mwesooso. Mwesooso kyeki? Kyekikajjo. Kati munywa kikajjo? Kikamulamu juice? Kati ekikajjo kino kambuuzeemu kibeeramu kiyamba ki? Kiyamba bingi kati ngo okumira. Obeere nga amalusu gakuggwako. Kale batulaba tuli mu kibira Kapiripiti gyakolera eddoboozi ndi mu kutya naye sijja kutya nyengeje ne Kapiri yangambye emisota mikwano gye. Emisota mikwano gye naye ngenda kuyita amanyiddwa nga omugaye gye atubuulire lwaki yasalawo okubanga akola ne Kapiripiti era mu kibira eno gye babeera babakola. Lugabwayi jangu. Ono amannya go gwani boss? Mwana gange nze Kasule Ali. Naye abangi gwe bamanyi nga Lugabwayi lwayita ba Kapiripiti. Lugabwayi olina emyaka emeka? N'emyaka 16 gye ngenda oweza naye kati nina 15. Wazaalibwawo? Nze nazaalibwa Katwe. Kapiripiti Lugabwayi ono wamusangawo? Twali bakyali. Mwali bakyali Katwe? Kuva dda? N'asalawo manager yakuyita nawe n'omuyita? Ye yansookamu. Ye yakusookamu? Nga bakyabeereyo Katwe. Lugabwayi mugundi mu hypers omaze bbanga ki? Myaka nga 6. Myaka nga 6. Kati Kapiripiti lwaki wamusalawo n'ogamba najja akolera eno practice? Anti nze kuva dda nali muyimbi nga nkyali muto lwakubaawo nga tukiteekamu nnyo maanyi naye nga ati okuyimba muyina. Kati awo twajja ne munyonyo ngera nnyina ennyimba zange nnyimba ebyaddala. Kati Kapiripiti we yajja ne tugamba Kapiripiti ne mwagala nnyo ne ngamba sooyimba nabeera nga fresh kid. Oteeka competition? Si competition nga negana yakibe. Ngamba naye njagala akibe nenkimuteekamu nenkimukaka nakikola naki.
Kati batu Kapiripiti atugaye muno mumunywesa ebikajjo. Era ino kujja ku bikajja akole eddoboozi kubanga bigenda kukumakya tukeere n'obuli lunaku. Era ne kati musanze twakamala. Kati ebikajjo ebyo biyamba ki? Biyamba okukuza eddoboozi. Gw'omuwandiikira ennyimba? Zonna z'owulira, buli ky'owulira. Kale kati mugenda tulagamu soke batuwemu akasampo engeri gye bakolamu nga bali eno mu kibira omuzindaalo ngenda kufuna wenguwanika wano batulagemu engeri gye kibeeramu nga bali eno si kyo? Tulaba tukoze ka mini studio wano mu kibira. Kapiripiti agenda tulagamu engeri gy'akola ki gy'akeera okukola eddoboozi n'engeri gy'awogganamu akuyise kuwoggana n'okuyimbamuko. So time yo to shine Kapiripiti. Soko tulagemu ko ngeri gy'okolamu ng'oli eno. Yo, Trumpet Illuminati, Dr. Kapiripiti, Ante Nkubayeti, Zini Sabanene mu gavumenti. Trumpet Illuminati, Dr. Kapiripiti, Ante Nkubayeti, Zini Sabanene mu gavumenti. Zakapiripiki Omubaya, Chukubye, Tesana Bulaya, Budia Chelefura Chenchegaya, Tuakana, Bigamba Judaya. Sinya mwenga sitamila Baunsinganga mupila Azaleja omalabisela Dimpango lisela Tusaba rapa mumvile Wachukubye sagalongwile Telele bigambo nkuyile Kapiripiti sinya kazile Trumpet Illuminati Dr. Kapiripiti Ate Nkubayeti Zini Sabanene mu gavumenti. Trumpet Illuminati, Dr. Kapiripiti, Ate Nkubayeti, Zini Sabanene mu gavumenti. Kapiripiti nyingide, ne fete maliride, ne suti njambade, bafika rapa mbagalide, badi bane bantu nulide, abatesi basekalede, sitide bafani bapaniride, somela kuyitibwa musawo. Polo. Abantu babba oluyimba lwaffe. Ate basobola lubba kubanga tebalusobola gano majja gakutaka. Awo kitegeeza tuyingidde kati omuzi tuvudde eri mu mboozi yaffe twebaza mwena wena batugoberedde nga tugenda mu maaso n'emboozi yaffe. Naye nga tutambula tuveeko ndowooza we tutuula twongere okunyumya mu kibira kino. Nenoonya mutuula wa? Kale Kapiripiti gya tugende gye mutuula. Waliwo eno we batuula nga bayimba tujja kutambula mpaka nga tutuuse ekibira tujja kirambula basimbyemu kasooli. Ne tugezaako okulaba Kapiripiti akola atya ekintu kyonna kyakola okulabamu nate kifuuka kya kabi eyo nena gye musinzira okuba nga mutulaba. Kati Kapiripiti nze kantu awo tutudde kati wano mpozi wano ngogaye mukolerawo ki wano? Kolerawo gye bayita ezowe kye ki? Ezowe kwe kuyimba perfecting ekintu ky'otamanyi. Kasoko tuwemu kasampa awo. Gwaka omoto gwaka mbuluga bwayo duyo lwaka ulile engeri gye tudde ku traka bwenkuba nduga abasigadde bonna baddukane bagimukana kuguka bulira bwe kitandika bukiri mu mateekatekola tekisangika laba bino laba kano kuluno kuba luno igeno sigeno ngereko ligeno ulira bino ulira kano kuba musono indi luno kagoma kaliko nkuba beliko injituddeko sijibukako TV njiriko mulimu ebisoko yo tujikube paka tino buli mwaka luga bwa nze lwape ya soka mu Uganda nze lwape ya chaka kuva mbuto kitone cha kukoka na koka na choka na taka na buka ya pulo aya bas oyo gaita luga boy. Yeah, luga boy swagger boy yonna kati Kapiripiti wano gambi nawo kolyawo ezowe. Nkolera ezowe. Kati wano mazibbanga kinga kolyawo ezowe. Olowooza abayimbi abalanga ba Felisa Fresh Kid nabo bakola ezowe nga ggwe? Simanyi. Kati katubuuzemu Kapiripiti. Wagambye ku by'okusoma era buzibu ki bw'osinga osanga nga ggwe Kapiripiti? Era mu kusoma nze obuzibu bwenina ekizibu kyange okuyiga oluzungu n'okubala. Subject esinga okukutawanya ku ssomero ng'oggyeko bino eby'okuyimba? Binsumbuwa okusoma kozi n'okufuna school fees naye bikusumbuwamukko. Kati ani akuweerera essaawa zino? Maneja wange. Sente ze mujja mu bivulu? Zafunamu
Funa kyokulya tufuna school fees. Sente meka zole kutteko nga nnyingi n'ogambye nakwata ku sente nnyingi zaali bwezi zaali sente nga meka? Ze sirala sente. Nga kirabika zibeera nnyingi ku bintu byenkola. Olowooza zibeeranga mu mmeka? Tunula eno nno ng'ombuya saagala abantu olowooze muno olimba. Sirimba zibeeranga 800 abantu ze banfuuye 800. Ekyo wezi wali ozibazeeko n'ozaawo oba okirowooza bulowooza? Kirowooza bulowooza. Maneja ye yali agambyeko? Maneja agamba ofunye sente bweziti. Sente wazifuna basindikirako baganda be bali abali eri nati tata waabwe yafa ne mama waabwe nebabagulyako ebintu nebagulyako ebyokusoma ebiwe ebiti nebabayambako obusawo bw'omuceere akasawo k'ebijanjala akakawunga kababeezaawo. Ani best friend wo Kapiripiki? The best friend wange Muzamiru. Muzamiru akola ki? Muzamiru akubasama. Akubasama. Mubeera naye oba just naye weeyo mwesanga weesanzeyo kusomera? Naye mwali ali mu hypers. Ye best friend wo? Kati ki kye mutera okukola ne Muzamiru ono ng'ogamba nze best friend wange mbeera naye nenkola kino bwe kiti? Muzamiru best friend wange omanyi wakimwagala anjigiriza sama. Lugabo ye tomwagala kuba akuyigiriza muziki? Nze bonna omuntu wano gwensinga okwagala ye Muzamiru ng'ovudde ku baganda bange Lugabo ayi nani Muzamiru bonna kale mbaagala naye gwensingamu Lugabo. Kapiripiki tulabinawo fresh kid Felista bano balina engeri gye bakutiisaamu bano abaana abalala bayimba. Wali tenagambye ffe nze siima byakusinga kubanga buli omu anoonya bulamu kubaawo. Oba ofunye baseni n'osomasoma oba ofunye baseni ne bakuwa emmotoka bibazi Mukama Katonda kubanga ebirungi bikyali mu maaso. Kapiripiki abakulaba baagala okumanya Kapiripiki bw'okula kiki oyagala okubeera mu bulamu? Nze nkula njagala nyambeko nange abo abaana b'okusipiiti nga nange banyamba nange banjjayo nange kati njagala mbajjeyo nange nfunye ttiimu endabira abaana bamuleko basipiiti kubanga nange nga ye banyamba kuba ye bandabirira. Muyimbi ki Uganda gw'ogamba muno oyo aneegombesa era byakola binnyumira era bwe nkula njagala nkole nga byakola? Bonna ngaani? Bonna kati ng'okugeza Enzu Ebekuulu awo waliwo n'omuyimbi abalala bangi. Bobi Wine amanyizi. Kati kambuze mu kiki weegomba ku Kenzo? Kenzo anyimbira bulungi. Wali omusinkanyeko? Kenzo uwa ku Big Talent. Wasinkana Kenzo yagamba ki? Namubuuza kati gwe nga wakatandika oyimba naye wali ogenda ku show ne bakugamba togenda yimba wali owulira wali ogenda ewaka baali osigalawo? N'akuddamu ati? Aŋŋamba mbu yali agenda. Yali agenda ng'ewaka ng'amuganye okuyimba? Naye kati omulabe mwokazavuga. Kati ki ekya bamubuuza? Kyekyo ekyamubuuza kati gwe kyewayigamu ki? nze nayigamu bingi nnyo. Okugeza enobeera n'empisa ekisooka gondera abantu kyakubiri. Mpozi n'okukola kinga n'ebyoyimba si bya kintu kikulu. Olyo sinogera ku byokuyimba ebitali bya kintu kikulu. Kapiripiki tukule ng'oyimba ennyimba naye nga ayimbira nga si z'abaana bato nga ayimbira abantu abakulu. Nze nati eddoboozi lyange. Kati osobole okuyimba ennyimba z'abaana abato? Ennyimba z'abaana abato nnyingi. Abato ogwo bakatusukulu nyingi kyakula bazaagala. Bwe tujjukira n'omwana yaliwo natukuliramu akaakano. Kitegeeza muno kati wasazeewo oyimbire baana bato bokka kati? N'abantu abakulu nabo mbayimbira. Naye baliwo abasinga okukuwa hype n'ogamba nti ojja kusiringa waliwo abantu basinga okukupa hype? Abaana abato.
batira okufuwa ku sente banfuwa ise stage gy'olabimiddeko n'ogamba eyo awo nawulira nga nkikubye zanikati freedom city wawulira nga okikubye nawulira nga nkikubye kale atulaba tugenda kubandoza tugenda ewa manager Kapiripiki naye ebigambo yagala okugamba abakulaba abantu mwenna abandaba mwebale nnyo bambi kumpagira mwebale nnyo kumbeererawo nesijja bamalamu maanyi kyaleeta waaka waliwo abantu abagala okuyamba Kapiripiki omuntu akole oli mwana wa ghetto wawo osanga obuzoga muno neza nange banyambeko wano ne wano nze byonna banyambi kinaki nga essomero schoolfees akubonyaabonya okufuna emmotoka bibiri bw'osoma oyagala kubeera ki nsoma kyenjagala obeera nze kyenjagala nja kubeera ku music wange mpoziko n'okuyamba kubeera nga ba Dr. Dre ba Eddie Kenzo ng'akuba music we ng'ate wasoma ate nga oyamba abantu kale tuna mu kamera awo saasokosa abantu abagala okuba bali eyo nga bagambe bakuyambe obere wakabi nkuba omulanga abantu mwenna kino kanfukamire n'okukamera kamidde abantu mwenna nsaba buli alina essomero nsaba nange asobola alina essa nange atwale ku ssomero kuba tulwala leero akutane tonatandika kusoma kubanga mukyalimu ebibulamu ngaki nga fees tonazisasula bye ebitabo oyina ebitabo byo nina pensoni nina byonna engato nina ne fees akyabuze osasula sente meka kusoma emitwalo oba tubuuze manager yasinga obimanyiire kale awo tugenda okuba nga tukoma olunaku olwaleero tugenda kuba tubuuza ku manager katono nnyo ali saidi zeeri gye tugenda omumusanga naye twagala obeebaza okuva gye twatandikidde Lawrence abadde ku kamera ali single and searching mumunoonye mujje mu inbox yange mbadde ne Ruga Boy ebigambo bye bisembayo ebigambo byange bisembayo abantu mundo twagala ngoyo kwa Kapiripiki buli kimu wetwe twali ne Kapiripiki katugenda ate twogereko ko ne manager small time then atembere nga mbasibula. I love you so much again and subscribing. Nkyali Shadik Smith ndi mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera behind the lens nga yakwata ebintu bino sinzidde eno munyonyo era nga gye tukyali olunaku lwaki twagala tunyumize emboozi eno musobola gyekkaanya obulungi mugyettaanye so kubanga mugitegeera mbaagala nnyo katugende wa manager ate tubere nga tugenda mu maaso. President yalo kati ono yanyono bano bakume atono enemuka isoka omumaso yalidika kati hane ejja neyetoolola eno bweti nikulalawunda bafune kati wegendegenda wete newakola ki nebagenda newamala manager right about now wane munyonyo manager wa Kapiripiki ngera bamukaza akolya manager coach wa manager coach agenda kuba tunyonyola lyavawa okubanga bamuyita we bata tuvudde eri mu kibira ne tambula mpola mpaka wano Kapiripiki ate maka wakola ki wabeera ne manager Kapiripiki madde nkyakubuuza erinnya lino Kapiripiki lyavaawo. Waliwo ekigoma kye bayita epiripita nali nkyagala nnyo nga nkizina nnyo kati ne bali ntuuma eri erinnya. Ng'ozinyako mazina ki? Mazina nga nzinirako empere Manager tukwaniza osibye otya? Ndi bulungi mwebale kujja tuzze bitambula bityeno si bibi bigenda bulungi soka weyanjulira bakula ku Celeb Jazz. Ya amanya gange nze Butindo Moses abanzi bayita manager coach. Lwaki bakwita manager coach? Nze abantu asinga ddala baali bampita coach. Kati coach nti nakula nsamba mupiira ate nga coachinga timu ez'enjawulo. Kati ate bwe najja netandika ate n'abaana abazina nenkwata ate ne Kapiripiki ate abantu manager coach. Kati kwe lyava manager coach. Nyimize muko kumbozi ya Kapiripiki mu dakika ng'emu bbiri ng'egye wamusinkana muno okola muno wamugyayo mu baana ono n'omuleeta otandika omuyamba. Kapiripiki
namufuna oluvannyuma lw'okubanga nali nina muganda we bamuyita Serumaga Abudu namusanga bagenda mwocha nga byengoye kuwaya naye ng'olwedde nina gurupu y'amazina kati nengezaako mwolereza kuba bali bagenda mwochereyo Katwe nengezaako mwolereza nenkula ne kyamaani waffe simu by that time kyamaani waffe alamuyita Mutebi Edward kyamaani wa Nkere zone najja ne tutaasa omwana twamala omutaasa ne mugamba kyamaani bamumpe muteke mu gurupu yange kati oluvannyuma lw'okubeera n'oyo omwana nagezaako banga nnoonyereza wa gy'abeera oluvannyuma lw'emyaka nga 2 nenzuula ewa maama we nga maama wabeera Kabojja nateeta eyo kati mu kugendayo okulaba maama waabwe bwe twatuukayo maama w'oyo omwana n'asaba mumuyambireko ne Kapiripiki by that time ngamuyita Mukoza Muhammad wala muyita Medi kati nangamba Mukoza naye alinga oyo asomba skulapu ne kati olabo badde n'oyo Abudu ateredde yatandika yaddamu n'okusoma badde nsaba ne Medi omuntu alire kati nenkwata Medi era by that time Medi teyaliwe wakati twamusanga wanga ali mu skulapu olabe Kabojja obawe ogende ringo natera ogwa ku kyekyengereeyo ekikubo ky'ettaka wali ekitaawo ekitaawo y'omukungu gye yali n'ebintu bye n'ensawo eza skulapu so kati nengenda nenkola ki nemujja kati najje waka ne bamukwata ne muleeta naye ngera ayina eddalu lingi tinamukwata ne muleeta nga benne n'ekibiina ky'amazina n'atandika okubiraka ng'omwana kati mukubiraka ng'omwana nga banne bazina ng'abyagala n'abijoyininga n'alaba ng'azina mu baana abato nga tumuwuuba ng'omuguwa tumuteeka waggulu ngera bulaba hypers ebintu ebadde ejja okukola abaana abazina ne Wembule ole mu Wembule mu foundation so kati ewaka nawakalenzi bakayita Karuga Bwayi ono yennyini Ruga Bwayi muyimbi gwe nali nsobira okuleeta era nsobira naye muleeta nenti yali ali mu P7 ne mga soko male P7 oli okole ki ojo yimbe kati mu process y'okubanga amala P7 kati buli yakolanga training Kapiripiki oyo nga mubeerako nnyo nga mubeerako kati one day ono yennyini nangamba ne Kapiripiki asobola okukola ki okuyimba ne ngamba nti kale ankubiremu verse ankubiremu verse gyazobola twalo simanyi verse yawe nkuba lapo oyo yagimanyi bwe nkuba lapo engule simanyi bandukidde ne bajinkubiramu ne tuliyanga flowing bulungi ngamba kati solution yo ebeerawo nga bakola training yawe magezi gundi ono nakola ki fresh kid nagenda yegana Wembule nti teyava wa Wembule ate tamumanyi ate nga fresh kid twatubeeranga naye wano nga tulira ne Mmere Foundation era bo bagendereza nnyo video Wembule ze yata twali tuli wano ku mayinja wano nga tuli mukulya kamere kaffe then nga ate fresh kid baba mu kusooka bali bamulandinze bubi nga agamba boye tayina muyimbi gwe yegomba nga bayimbi bonna bazalawa kati ono nangamba coach Kapiripiki abulirire fresh kid amugambe erekere okuzala w'abayimbi bolabide okufuka omuyimbi amukube muzirapu ajaterera kati kwegane bakola oluyimba lwabwe olwo nze Kapiripiki bampita Kapiripiki kati ne bakola oluyimba lwabwe lujja luyitawo Kapiripiki n'afuuka omuyimbi omaze ebbanga kina Kapiripiki ategenda mu myaka 3 kuba Kapiripiki namufuna myaka 5 kitundu kati sofa last year mugwo musanvu tugambe goba muzira gwa kutaano last year mugwo musanvu tukuzizwa tukoze edduwa ya mama we y'okufa kuba mama we yafa kati mugwo musanvu adaweza omwaka ngenda myaka 2 kitundu ne Kapiripiki buzibu ki bw'osanze mu baana bano ne Kapiripiki buzibu bwensanze mu baana bano sometimes nga bw'obimanyi ekisokera ddala kusoma nti bw'obeera n'abaana abangi ewaka nga ate tebasoma ekyalo kwekitandikira nti abo bayaaye so kati nti olina okugwa wabi n'awalungi okumakinga sure nga abaana babeera ku ssomero nti ne baba baze okunoonyereza balaba abaana bakola ki basoma
kati obuzibu bw'amaanyi sometimes osanga obuzibu mu kusoma kwabwe obutabaawo school fees kubanze n'abaana biri mu mbembera nabo wano kati olina okufuna obuzibu okubanga abaana bagenda ku ssomero then obuzibu bwala bw'osanga mu bo era kiba kyakulya ti omwana omuto ate yagamba ne bw'atasobole ng'akoze eki ng'alidde aba alina okulya nti otherwise era abatalidde mu budde banga talidde ojja musanga nga azzeemu okusomba scrap ojja musanga nga azzeemu okubba ojja musanga nga asabirize wa neighbor ate nga ffe ekintu kye tuli mu bazimbira mu kiringa ekyobwa celebrity kisookera ddala tebatambula kyokubiri oba omuganyo otambula ate ate olwo omusange nga lwo neighbor asaba kyakulya so kati n'obwo obuzibu era ne tubusangawo ndowooza zezo ziringa main problems ze tuyinza okuba nga tufeesinga ekyokwambala kyo tukifuna tukifuna katubuuzeemu omuntu atulaba yandyagadde okumanya singa adde wakuba kuyamba ku foundation eno n'abaana nadda Kapiripiki mwandyagadde abayambe batya oba mwandyagadde kusaba buyamba kyo bakwatizaako batya so kati obuyambi bweffe bwe tusaba abantu bonna bali eyo buli mu kusoma kw'abaana then na kati nga Kapiripiki na future egiswa gitwalako mu maaso kuba njagala Kapiripiki ayiga oluzungu njagala Kapiripiki akole audio mulungi nyimba zibazanye ku TV ate ogenda n'osanga Kapiripiki yeetaaga okukola audio wa mitwalo 3 togenda kukwata audio okole audio w'emitwalo 3 wa Kapiripiki nga banne 2 Kapiripiki nga 2 mu omu mukolere audio nga banne 2 basi bagenda sibanjala lunaku olwo so era olina okugamba nti akati Kapiripiki sooka olindemu tusooke tugulira abaana ekyokulya kati mu dileeyo kubanga Kapiripiki akyalinzeemu ate banne be bamuyitirako kale abatulaba katumalirize naye nga twagala maliriza twagala obubaka bw'obusembayo eri abantu ne bafanzi bamu abantu bonna mbebaza nebaza simanyi na ngeri gye nyiza bamenya nebaza abantu bonna kantandikire ku bapoliisi ba Uganda abanesiga kubanze mbadde njafuna reporter nti bana abaana bena bafunanga abazadde sibalina sinawe mbajja nagezaako nnyo twala abaana bano ku poliisi nenkwatagana ne ba DPCs ne ba OCs ne mbalaga abaana ne banesiga nti abantu abali bagezaako okugamba nti n'abaana bayaaye embeera n'ababbi biki nenga n'abaana ku poliisi bamanyi era nga bakimanyi nti abaana mbalabirira mbayambako buyambi nebaza mami Nachobe State House Controller nti twa performingirako muzeeyi nga tuli Wandegeya netumusaba okutuyambako era okuweerera abaana bano nakwata abaana abamu ne babaweerera abaana 8 bali ku St Peters Nsambya era basoma bo nebaza abayimbi abamu abadde bajje batubeererawo okugeza kangeesokere ku Wembule abaddewo nnyo mbulamu bwafatera akyaliwo nayagezaako tuconnectinga ku bantu abovunanyizibwa nga Kenzo Eddie Kenzo kati nyumba yaffe nga bwogiraba enkuba buli wetonye eyingiramu amazzi tatuukira Eddie Kenzo ne tumugamba obuzibu bwaffe nasalo n'agamba amunoonye omuntu yenna asobola obbawa ssente zikola ennyumba nze njagenda nnyimbe era Eddie Kenzo tukwebaza wadde nti tetunaba kufuna muntu oyo neera nga tuli mu programu yali wiringa ekituyambako ennyumba ejja kulekera okugendamu amazzi netwebaza abayimbi bonna abadde batuwa chance netubasemberera okubeera mu video zaabwe bafiiki era omwami Kenzo Gravity bapalaso n'okubanga basobola okubanga balina ekikyamu kye balabye wa Kapiripiki ne bakuyita ne bagamba Kapiripiki muzimbe bwoti ne bwoti so nebaza bawa Sabula Boss nti yo omu ku nyimba zonna zembadde mujja muwulira eza Kapiripiki zibadde wa bawa yamuwa offer namugamba nja mukolera ennyimba zezi so nebaza bawa nebaza producer adde bajabeererawo Kapiripiki omanyi Kapiripiki oyo abantu adde basinga omukolera adde bamwagala umutima omwana tebabadde nnyo ba ssente aki pro oyo akola ne bawa
waliwo Ken Favor yamukola olimba lwa pomini ne wabaawo abakwata video eze baza bayita ba hit films kuli Chazi ne Ziki sa nabombe bazanyo okutubeererawo ne nebaza Peterson Kamanda yamukubidde olimba bagoba katuskulu olupya lw'amaanyi nnyo video egenda fuluma weekend eno mujja bamugirabe yatusubira ogipromoting nga kuba lulimu message y'amaanyi. Kale abadde mabega wa kamera bamuyita mwana mulenzi Sal Rollins era nga nabagambye ali sing and searching obo mwetaaze genda wansi mu comments nja kuba mukutuusaako kavubuka katonotono kalungi kali awo kambala essaati nanga ebintu by'abaserebu naye sebo serebu naye kale tujja kuba tulaba engeri mukwasaganya mu Kapiripiti tukube mu akapera nga tugenda yo kapellepete nyengidde ndefete malilidde nesuuti njambadde bafeka lwapa mbagalidde so bali bonna bantunulidde abadde nsekeredde sitidde bafani bampaniridde Kapiripiti enyanyazu kodi kapuru yeyo kodi walayi ndi badi bafani bagala nnyo munkoledde bingi nnyo Kapiripiti bagita ambassador so security awo sinza kusukawo mbagala nnyo musibe mulungi mweraba